Ze zino updates zetufunyeko okuva mu ggwanga erya Tanzania. Tanzania embeera tennatereera. Nkiddamu tebakulimba nti Tanzania embeera eri bulungi, embeera ekyali mbi, era Samia Suluhu yalangiridde total shutdown, total internet shutdown. So internet yonna ejjiddwako naye nga tugezaako okufunako ku mawulire okuva mundaawo katono gajja mpola naye nga kye tunaba tufunyewo kyonna tujja kuba tukibategeeza. Tanzania ekyali ku muliro. Nkiddamu Tanzania yo ekyali ku muliro ebitundu ebisinga ebya Tanzania. Wadde Samia Suluhu yatugambye nti yawangudde 98% era abeekalakaasa y'ennamba entono ennyo naye nga byayogera n'ebiri ku ground biralamuko. So ekibiina ki African National Congress ANC nga kino kisangibwa mu ggwanga lya South Africa. Ekibiina kino njagala ojjukire Nelson Mandela yaliko patroni waakyo oluvannyuma lw'okukijja ku Tembo yali president wa kino ekibiina by the time South Africa nga ekibinja ekyo ekyali kikulembeddwa abavubuka ba South Africa okwali Nelson Mandela ne banne Balithu bwe bagamba nti kakati yessaawa tulwanirye eggwanga lyaffe erya South Africa okuva mu buddu bwe tukola ki bwe tulimu okulwanyisa ekigundu kya apartheid policy gye baasobola okulinnya ku mpete mu mwaka gwa 1993 awo we yaggweererawo ddala nga Nelson Mandela yassibwa emyaka 27 ku egyo gye baamala nga bakola ki nga balwanyisa apartheid oba enfuga y'abakabbulu mu ggwanga erya South Africa. So ekibiina kya ANC kivuddeyo ne kigamba mu mutuufu twa observing akalulu kano naye nedda tebigatta. Ekiwandiiko kyekyawo ngenda kibateerawo musobola okukyesomeramu kwona wakyagala osobola okujjako mu inbox yange eya WhatsApp number yange kweri ku bio. Subscribinga otekeko notification osharingire n'abalala nakugambye wano information gye nkuwa teyesittaza ate ng'erimu ebyokuyiga bingi. So ANC ekibiina kyavudde one of the elections observers ababadde mu ggwanga erya Tanzania bavuddeyo ne bagamba ddala yino report gye tukoze era nga eri free eragira ddala nti akalulu tekaabaddeyo mu ggwanga erya Tanzania tewabadde kalulu. So katulinde Uganda representingiddwa Wandera Kazibwe ono tumumanyi ye era ebibye tubisuubira byajja okuleeta nammwe abasinga mwena mumanyi kyemmanyi ebya Wandera Kazibwe byagenda okukola naye nga ekituufu kiri nti recognition ya Samia Suluhu Hassan egaaniddwa. Yes, amawanga mangi gavuddeyo ne gagana recognition ya Samia Suluhu. Essaawa eno kyenjagala munnayuganda gomanye Tanzania egenda mu bintu bibiri. Uganda weeri leero egenda weetya. Ngenda kukulaga situation ki ekiddako senga Uganda okulemwa okufuna international recognition. Gwe noweeremezaako ku bwa president kiki ekiddako. So tugenda kubanga tukimanya ku video eddako gyengenda okubanga mbakole. Habula olwaleero kyenjagala nkulage obuzibu kati Tundu bwayolekedde. Tundu Lissu obuzibu bwayolekedde mu ggwanga erya Tanzania oluvannyuma lwa Samia Suluhu okwerangirira nti ye president w'eggwanga lya Tanzania wadde abantu baganye n'ebyabaddewo byonna betulabye era betuli mu kufolowinga ebikyagenda mu maaso mu ggwanga erya Tanzania. Tundu ali ku test kati 2. Njagala mujjukire ekintu ekiri mu Tanzania si biki ekisoose okuba mu Tanzania. Kyaliko mu ggwanga lya Mozambique. Kyaliko mu ggwanga erya Mozambique, kibaddeko mu ggwanga erya Cameroon. Naye Cameroon eno kyakyuseemu nti lwaki? Ti ba police makers eggwanga erya France babadde ku side ya Paul Biya. Ibadde ku ggwanga lya Paul Biya twalabe statement ezakoleddwa Isa Bakari ng'agamba nti abajaasi bamuwerekeddeko ne bamutwala ne bamuteeka mu safety zone gyali. Atandise okukola statement ezicontradicting ekyo kyabadde ayogera. Nakugambye ono bajja mufukamiza owe Cameroon bajja kumufukamiza era kati kyetutandise okulaba nti atandise okubowinga down. Nabagamba wano batuyita the infinity class professor wa foreign affairs. Nakugamba police zino nzimanyi diwe zikufevalinga diwe zitakufevalinga nga opposition leader owa Cameroon essaawa eno naye akugamba nti kati majeke gamperekeddeko ne bateeka mu safety kati gyendi. Owulya statement ezo zitegeeza ki? Zicontradictinga kino kyabadde ngajjayogera oba kikagwako keetonye ngenda kujjako Paul Biya. Lwaki? Police tezimufevalinga ekyo kyonna kibagambirawo from day one ne bagamba tasobola kufuga Paul Biya agenda bakalakatanga. Option gy'alina akkirize addeya asabe ba police makers bano okulaba nti at least akolera mu police eyaabwe asobole okubeera president. Nabagamba Africa tetuli independent. We are not. Africa eriko bannannyiniyo okitegeera. So eggwanga erya Tanzania likyalina option okusobola okukyusa Samia Suluhu yo likyaliko ekyalina upper arm. Tundu Lissu akyalina upper arm naye ayolekedde obuzibu bwa mirundi ebiri. Obuzibu obusooka resilience gyalina okuteekawo. Omanyi buli muntu alina level ya resistance gyatuukako na breaking down. Okitegeera buli omu alina level kwa breaking down. Twagala okulaba resistance ya Tundu egenda kubeera etya kubanga essaawa eno police ziri mu side ye n'abantu bali ku side ye.
naye oli byerangiridde recognition yaganyo gifuna recognition otagifuna no nene ekintu kino kibini tugambe tugenda kubanga tumenyamenya biki byobeera oyerekedde senga okola ekintu Samia Suluhu kye yakoze naye kakati tukyatunulidde ku ttundu byayolekedde esooka level ya resistance egenda kukomawa kubanga ekituufu abaana bakyakwatiridde Tanzania bakyakikwatiridde kati essaawa eno Samia Suluhu kyeyetaga handshake waliwo ne comrade eyambuzza nti twawuliremu enjawulo ya handshake ne dialogue okay nako nako kansoke nkamenyemenye mu bwangu then tweyongereyo handshake eno oba togiinaako gundi oba togiinaako se tobagaininga gwe tosobola teeka tamuzizo ku mmeeza handshake omuntu ajja n'akugamba nti njagala kino nekino ngenda kuwa kino bino his excellence Kyagulanyi byagamba nze sobola kusisinkana kubanga ogenda kumbuuza nkwe kafooki nkuwe sente mmeka bibakola ab'Uganda bapolitician b'e Uganda bagenda wali neotula ku mmeeza nagamba kati kino va mu byobufuzi bannansi beerawo kuba busiriwaza fuuka ddiikuula wa byabufuzi tandika kwogera bya kisiru n'otunulya nti omuntu abadde politician ow'amagezi ng'ajja n'ayogera ebintu ebikunkumuka ng'ennyenje n'ajja n'awera n'agamba nze tugenda kumusula wano kamurain kamusanishine biki owedde tolina ky'oŋŋamba ate nkya n'omusanga ng'ayogera nga Mpuuga n'omusanga ng'ayogera nga Elias Lukwago nga bebalubega mukaaku bebo bansereko kati biboogera leero okigera lwaki bafuna ekintu kye bayita handshake ogenda wali no mentioninga price yo ekyo his excellence Kyagulanyi kye yagana dialogue ebeera y'abajjento tugenda kwogera ng'abantu era amugamba tujja kwogera naye nga twogera ku ki meaningful dialogue njagala tutule wali ku mmeeza ng'onzigyeko ekigatto kyo ku bulago sigenda kwogera naawe ng'ontaddeko ekigatto kyo ng'onninyeeko ate oyagala mmunjogere nambuuza tugenda kwogera ki ng'onninyeeko mukitegera tugenda kwogera ki so dialogue buli omu abeera ne tamuzize dialogue ebeera y'abasajja n'abasajja buli omu ng'alina tamuzizo n'amugamba ezange ze zino ku mmeeza ze nkuteereddeko njagala ombuulire ovaako ddi ogenda kuvaako otya nkulekera ki otwala ki kino nekino tokitwala kino nekino tukikuggyako kino nekino tugenda kikuwa presidential amnesty tugenda gikuwa ogenda kuwummulirwa kitula nga teri akukutteko sente zobbye zonna tetugenda zikuggyako katuzikulekere ettaka ly'abantu ogenda ddibaddiza then ngenda kuwa security yes ate n'oli naye najja njagala kino mumpe security mumpe sente saagala abantu bange kubakwatako tembakwata mbasonyiwe bonna bye bakoze omusango gwa ICC mugunzijeko ekibayita dialogue then womala ne mutuula mwena n'olaba kikyogenda okukkiriziganya kikyogenda okukola kikyogenda okugaana okitegera kati bumala ne mukola ki ne muwandiika ne musayininga that is what we call a dialogue wabula handshake ebeera one sided okitegera one sided nze nzija nzaaliko kati Samia Suluhu yeerangiridde agenda mukomere wali Tundu Lissu amugambe kakati njagala kino nekino bannansi bagambe balekerawo okwekalakasa tuli mu kuteesa ngenda kukuwa kino kyaliko Kenya we bakwata Raila Odinga ne bamuwa bwa minister bamukijjukire ne bamuwa prime minister nga Uhuru Kenyatta bagamba akalulu yakakwatamu kati nobalukawo olutalo wakati w'abajaluwo n'abakalanjini wali babaluwo n'abakalanjini ndowooza bwe lwali okitegeera olutalo olwo bajja nti Raila Odinga baali balina okumuleeta ku mmeeza nani ne Uhuru Kenyatta okitegeera then n'afuna handshake it was a handshake bamugamba kati tugenda kuwa akalulu akafuuko bwa prime minister ogenda kubeera prime minister then ne sente benefits ezikaliko kati gamba abantu bakakkane nebikira ku makyanga bikoze eki nga biguddewo so nakati embeera gye tulimu either Tundu Lissu agenda mu dialogue oba si kyekyo agenda kufuna handshake ebiri mu byetegereze nnyo wabula ekintu kyalina okukola erina kubeera dialogue kyalina okukola nti niwe kiraba nga dialogue eno tekoze kati nga ejja kukola in the next term to come okitegeera oba si kyekyalina kulemezamu n'abagamba njagala Ntebe asobola okulemeza mu kubanga international recognition then twalabe ne UN countdown yatandise mu ggwanga erya Tanzania UN countdown yatandise however ekibiina kye Chadema kyo enamba kigezaako girinnyisa waggulu nnyo okusinziira ku actual number anyway simanyi oba kirinnyisiza oba enamba entuufu naye enamba ya Chadema gyebala ne UN gyebala si kyekimu Chadema etuwa enamba nga ziri waggulu ate UN etuwa enamba nga ziri dda nga ziri wansi kati tunategeera ntuufu naye nga countdown yatandise omanyi under UN charter nakugamba singa emivu eyo gibaawo nga givudde ku democracy UN etandika okubala countdown etandika especially obanga oli mu ICC nga bakutwala yeso lwaki wano Uganda twali tulina omukwata netumutwala mu ICC nti ebintu ebyava ku democracy kati Samia Suluhu mu ICC gyali fayiro ye gyeri kati countdown yatandise ati countdown eno senga etambula nga Tundu tannajja mu submission nkiddamu senga countdown etandika etambula neggwayo nga Tundu tannajja mu submission na Samia Suluhu abantu ne balemezaako lunayongera okubatta nga wali mu kikola kati
the countdown etambula senga baweza numbers always babala 100 between 150 to 200 people webeera mukitegera tisenga obosa abantu abo ngo batidde bwerere nga byavudde kalu ekyo bakibalanga genocide mukitegera webagibala nti oba ossa abantu abo bwerere oba crimes against humanity webwa mukitegera either genocide oba crimes against humanity kati awe bagiteeka kati wemala ba activating ekintu kibaita responsibility to protect under the UN charter ba activating ekintu kibaita responsibility to protect kati responsibility to protect yeno amaje agajja babera ga UN kidamu bayingiza UN ebeze kolaki one to hold the culprits accountable ate bagamba culprits accountable kitegeza nti bakudwa Samia Suluhu kitegeza nti Samia Suluhu aba going down okitegera abera agenda ku going down kati kitegeza Tundu akyalina okwatirira alabe nti at least waberawo ekikola kikolwa naye nga gambe yo international recognition Samia Suluhu yabadde ayagala yeganye okitegera so ekyo kimu Tundu kyagize Tundu senga akkiriza handshake ene agenda kufaananako nga ajja kufaanana nga Raila Odinga yes ate nekirala ne moralo y'abantu ogitta abaana bakwatiridde embeera from day one bagirina kakati gwe morale no jajjitta senga okkiriza handshake eyo eya Samia Suluhu. Then number 2 Tundu kyayolekedde ekyakyo olina okumanya ndi kyasobola okufunamu kati tutunulidde handshake eno ekintu ekyasobola okufunamu 1 abaana bano already baleyinze terms ze baleyinze za Tundu ze nyini ze yali aleyinga luli ezamukwasa ne bamusiba zize okuli okuddamu okusazaamu akalulu ekyo kimu eyayinza obutagikkiriza waliwo okukola reforms eyinza okukolebwa okutaba sibe ekyo kisobola okukolebwa okuliya abantu abakoseddwa n'abasibi ne batidde ababwe ekyo kiyinza okusoboka kati ezo tamu esatu abasoboloza achievinga senga achievinga tamu zeze esatu ziba zitya abayina kati okulaba nti amobilizinga oba azimba institution ey'amaanyi okulaba nti ye next in government senga anabeerawo dialogue eno nakkiriza tiziri tamu zikolebwe kuba yali aleyinze ate asobola n'okugamba nti akalulu kaddiwemu however constitution ya Tanzania senga balangirira tochalenjinga kalulu kachitegeeza tamu zino senga bazitulako jukira amateeka gano tegakola kwegafulumiziddwa amateeka gano gakola mu next season oshegera gakola gadda maaso kachitegeeza eno constitution yoba nagituulamu ne bazikola reforms zino Samia Suluhu ayinza osigalako nga president wa Tanzania then kati next elections amateeka gano negakola kubanga nagamya amateeka bagakola gadda maaso kati kino okubanga yensonga emu kuzo lwaki Samia Suluhu balangiridde bayangulira okumulangirira nga president nti biri nabo balina okubanga babirowoozezako nga bakimanyi ezo option esobola okukolaki esobola okuyamba ekibiina kya Chama cha Mapinduzi okusigala nga kyafuga eggwanga lya Tanzania ekisanja at least ko kimu kubanga kifuze nnyo ekituufu kikalakasa Abatanzania bano since independence Julius Kambarage Nyerere yakitandikawo okubakalakata era ekibiina kino kibadde kibakalakata enaku gali bagiyita institutional dictatorship kati institutional dictatorship ya baleka bajaye nti naye egenda nagala kati katumulayize tukirize terms zani za Tundu ze yakoze ki zateredde ku meza then wetumala kubanga ziba zinokola next cycle okitegeera ziba zikola next cycle so kati amaaso gonagone sawa eno kungatunulya politics wa Tanzania amaaso gonagona tugatunuliza Tundu kiki kyasalawo agenda kukikola nga Madaleni ye yakikola n'aswaza abaana abali bakoze ki abali bafudde abali bakwatiridde embeera okumala omwaka gumu awemini okumala omwezi gumu ne weeks 2 yakikola n'agamba okay katukkiriziganye ng'ona amaze okwerayiza amaze n'okulayiza abaka ba parliament kati Madaleni n'ekibiina kye ekya Freedom ne bakola ki ne bajja nabo ate ne bagamba ne ba agreeing to the terms okitegeera kati terms zino kitegeeza Madaleni ebyo ba agreeingako bye bakkiriziganyako birina okukola mu next election okitegeera anaabikola badictator botu bamanyi nti bakwefuula nze nakugamba nja kuwa ekyo ekituufu ekiriwo ngusomese policy otegere ekintu mu butuufu bwakyo kiba kirina kukolebwa kitya then ate ne bano dictator yakola kyayagadde asobola okukuleeta n'akugamba okenzikiriza tuzisayininze n'afuna recognition gyayagala emisimbi ne baddamu ne bamuwa then kikyakola n'akulyawo n'akugjawo kyovola bono waffe ye yali mubanda n'amugamba nedda sijja kubikkiriza niwo n'akola otya omulaba n'amwetooloola n'asiba abaana n'abateekayo olwo asindise banene ba propagandist be bano bani babedi bwanika kirizo teesa bata abaana teesa nga agikolanga bargaining chip gyali atadde ono n'amugamba sijja tonja Samira sijja kubikola
nga yayagala ki ayagala kifaananyi ekyo kati Samia Suluhu essaawa eno agenda kulwana nnyo n'ekifaananyi ekyo okulaba nti akifuna kati lwe lutalo lwayolekedde Samia Suluhu ng'ono ye Uganda tina kati akyalwana okufuna ekifaananyi ekyo mu iPod wakiri yagamba sente zino ezibadde ez'ebibiina eziva mu National Consultative Forum kanziteeke mu iPod lazima nfune ekifaananyi ne kasajja gweggwe naye ng'awulira akasajja kamumya ekifaananyi kati Samia Suluhu ye lutalo lwayolekedde tujja kubyogerako bingi nnyo Samia Suluhu byayolekedde senga embeera esigalanga bweri tugenda kubanga tubimanya Tanzania yo ng'ensi eyolekedde ki okitegeera ekintu ekyo eyolekedde ki under international charter yeerayiza kati kikibagenda kweba mu consideringa batya ekisanja kyagenda kifuga atya okitegeera so ebyo tugenda kubanga tubimanya mu next video yaffe kyogenda okukola teekako notification button o subscribing ku Shama Part D3 Media osharingire n'abantu bangi baleme kufiirwa important information bweti omanyi badictator bano bakola ekintu okunafuya abantu naye in actual sense there are no consequences tazikulaga nti tazikulaga zagenda kuwa taziraga akulaga nti nze nkyali w'amaanyi nnyo naye nkugambye Samia Suluhu kyakoze kabazze kugulu bizibu byerere okujjako ng'afunye handshake either handshake oba dialogue kati bye bimutaasa ensonga lwaki nkugambye nti kati essaawa eno politics wa Tanzania yenna atunuulidde Stadius Tundu atunuulidde Tundu okitegeera kati kwatambulye either ye yataasa awe Samia Suluhu legitimacy oba agaana n'alyoka abanyigiriza ogenda kulaba ebizibu byogenda okubanga nkunnyonnyola byonna ogenda kubanga obimanyi naye revolution ezimu nabagamba zino revolution zikona senga obeera teweeteeseteese bulungi nga ne leader gwe mulina si wa law ffe Katonda yatuyamba n'atublessinga ne leader ng'ayina law akasajja kayina law banyiza akasajja naye akasajja kanyiza abasajja kati essaawa eno bafeekeera y'ensonga lwaki akalulu kafaanana bwe katyo nti Katonda yatuyamba n'atublessinga ne kyali wallo law eno gye twogerako tadiyasa agirina. Let us watch the space kati politics wa Tanzania yakatandika nkiddamu politics wa Tanzania yakatandika let us watch the space nakugamba bampita Shama professor oba doctor wa foreign affairs njagala muna Uganda oyige bino byenkusomesa nga tugenda mu chatters ezenjawulo mba nkunyonyodde chat emu ogenda kubanga nawe ogenda mu chatter n'ogiraba then n'omanya nti kino ekintu kina kubeera bwe kiti ebintu just kye batukweka batukwata mindset so a true liberation starts with your mindset bwe bongo bwaffe then obongo bumale bubi ebintu bino bobisoma biyingira mu matu obongo ne bubiconsume nga then amaaso ne gabiraba naye obanga osooka kulaba bintu ne biryoka bigenda mu matu tosobola ko ne bigenda mu bwongo obwo bifuluma mu matu naye ekintu kirina kuyingirira mu matu ne kigenda mu bwongo amaaso ne gakyaka kitegeeza tekisobola kufuluma naye amaaso gawa gakirabye gakiteeka mu bwongo then ne kifuluma so njagala nnyo tukozesa amatu gaffe tusobole okulaba ebyo nnyini ng'ebintu ebirina okukola ki ebirina okubeera so nkaye politics wa Tanzania yakatandika era ojja kuba omanya lwaki nkugamba nti politics wa Tanzania yakatandika kati Uganda we twali Tanzania weeraga essaawa eno okugambya omuntu omu kati alina okutoba n'okuluma n'ogwa waggulu okufuna ekifaananyi n'ettundu ewatali ekyo bingi nnyo ebibi byayolekedde mu gavumenti yawo maaso obuzibu bukyali bungi nnyo eggwanga erya Tanzania kugambya recognition yegaanye yo bagimumye bamugambye nedda ne ANC ekibiina nakyo kigambe nedda tetugenda bikuwa so muna Uganda wena just subscribing otekeko notification button osharingire n'abalala tusome foreign policies zino nakugamba nti foreign policy affecting a domestic policy teri muntu Africa tetuli independent okujjako nga colonial masters abana abali batana abatula ku UN charter bebasimi naye baba tebannakkiriza muntu kukola ki ofaanananga Issa Bakari nakibagamba nti Issa Bakari policies teziri mu side ye era tumaliriza nga Paul Biya amajinze nga Victor wegwanga erya Cameroon so Paul Biya kyabakalakata kati either Cameroon ina kusaba kati Cameroon kyerina okukola kusaba kudita watali kudita Bakari ye awedde era katulinda kulayira kwa Paul Biya then Cameroon ye yongereyo nga Paul Biya yabakalakata paka ate Issa wana agenda nayogera ne bakolonyo master wabanga sikogera na bakolonyo master be wayina okubaayo omwana omugezi agenda okuzanya politics wa Cameroon nga His Excellency Kyagulanyi wazanyo wa Uganda okulaba nga atuusa ku bantu be Cameroon for the all long waited change that they deserve gye baagala okulaba nga bamaliriza ono dictator ow'emyaka yakabakalakataana mu 5 kati agenda kuweza 5 agenda kuweza 5 kitegeeza agenda kuva ku ntebe nga alina emyaka 10 weddu senga tafa ati basabirya kimu kufa oba kudita okusobola okufuna change okitegeera ekintu ekyo kati kyokka kye basabirira lwaki kugambye police zino zibadde tezifevalinga musajja waffe Issa tezimufevalinga
osigiri kiri kinsonga kikati sawe na kugamba ndi baroyo guards bali mukola ki be bamwerekerako nagenda mu safety naye ebyo bukulembeze byabiveko kino ekisanja Paul Biya mukubisiza policies n'abanga amuyiseeko nga Victor so asabe Katonda we ajje Paul Biya mu bulamu bw'ensi eno oba amagye gasobola okuwamba naye nakugamba amagye we gawamba munansi oba tofunyeemu so Paul Biya yamaliriza Isa amumaze kakati amaaso katugaze ku ggwanga erya Tanzania politics wawe yakatandika katulabe then nja kubanga nko updates zonna for God and my country Uganda.